Mukayefuba okuteekera empaka z'amasasa ga Buganda ez'omwaka guno, essaza lya Mawokota litandise okutendekebwa ku kisaawe ekya Buwama mu kweteekera omupiira ogenda kugulayo empaka zino. Mawokota agenda kugulawo ne Busiro eyawangula empaka zino omwaka ogwedde ku kisaawe ekya Muteesa Memorial Stadium ewankulukuku. Ssentebe wa ttiimu y'essaza lya Mawokota Kavuma Ronald Segirinya agamba beetegese ekimala okufuna obuwanguzi ku Lwomukaaga mu maaso g'abeene. Ensolo ku kizigo kweri ku mulundi guno Mawokota ng'eyagala okugenda ku bwa champion oba ku bwa Nantamegwa bw'omwaka guno 2023 egenda kufufuggaza Nantamegwa omwaka oguwedde Busiro. Manager wa ttiimu ya Mawokota Dennis Buga yagamba bategese bulungi ttiimu okulaba nga bawangula ekikopo ky'omwaka guno oluvannyuma lw'okumala emyaka 10 nga tebakikwatako. Ffe ng'olukiiko olutwala ttiimu eno kye tutaddewo kyekyokuba nti tujja kubeera accountable ku nsimbi zonna eziweebwa olukiiko luno, naye naawe nga tukusaba nti naawe beera waati okwateko mu nsawo yo, okwate mu jjamba tusobole okulabirira abaana baffe mu welfare babe nga basobola okutuleetera obuwanguzi. Bo abakulembeze okuli ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Ssejjemba Martin bakoodde abantu bajje mu bungi ku kisaawe ewankulukuku okubugiriza ttiimu yaabwe. Bakoola mwenna abaana b'e Kamenga, abaana b'e Muduuma, abaana b'Empigi, Kiringente, Muduuma, baana b'e Buwama, abaana b'e Kayabwe, mwenna mujje tuggwere ewankulukuku tubugirize Ssaabasajja ate tumulage n'okumulaga nti ekitone ffe tutwala ekikopo omwaka guno. Bakunga mwenna ngenda kusomesa 2 Ssaabasajja Kabaka yasiimye ssaza lyaffe, ssaza lyange Mawokota okuggulawo emipiira gy'amasaza. Mujje tukube Busiro tutandike olugendo lw'okubanga 2026 ekikopo ky'amasaza kisigale Mawokota. Essaza lya Mawokota omwaka ogwedde lyakoma quarter finals era ng'essaza lya Busiro lye lyawangula empaka zino.